Uganda ati wano Kusenga Preparatory School. Kano baana bato bali kwolesa byemu bibadde bayiga mwaka ekikkira okukkira mu lumulala okufulikira omwaka guno 2023. Pagala itu boleh mampu gawangnya makwa. Bano bali mu kuzanya okuzaalibwa kwa Yesu oba Kristo, okuba nti
ekiseera kyetwolekeramu kyekyamazaalibwa oba Christmas. Ono akola nga Yosefu taata. Kati akola nga Mariya asanja ekitundu ekya Mariya eyazaala Yesu. Bali mu kitundu eky'okuzannya nga ekisibo ky'ente Mariya ezaala Yesu. Tutensi Uganda Sega Preparatory School. Yes, welcome to Bethlehem. Jesus Christ was born on Christmas Day. We'll live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary was born, Jesus Christ. Magdalena bagula ebyakaloosa ne betwalira Mariya okuzaala Yesu. Kati bano kye bakoze ebyakaloosa News Uganda tuli wano ku Sega Preparatory School. Abaana ba top class kufundikira omwaka gwabwe. Hallelujah.
Thank you very much. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Abana nga bava Okay, select that. Ladies and gentlemen, we thank God for today's afternoon. Uganda, abo, kulure, director Katonda alina kyakolera abantu. Bwenzira yebabega kumpi emyaka mingi banga twajja wano nga wano baala nga tewali kizimbe na kimu. Mu myaka egyo mu mwaka gwa 1989 olaba olugendo lwe tuvuddemu luwanvu kumbi tuweze emyaka 3 wano naye tukikoze tubadde tutambula mpolampola naye nga tetudda mabega newankubadde tusanze ebizibu bingi naye Mukama mulungi tugenze tukola ki tubivvuunuka. Essomero lyaffe lino Busega Preparatory School nga tuli wamu ne mukyala Lule nina omukisa nti eyasookera ddala okutuwa amagezi tubeere wano ye mukyala Mayanja tuli naye wano era mukyala Mayanja oyo twakuva wano ne bwali bavudde ku nsi erinnya lye lijja kusigala mu bitabo byaffe era gye twava tukola Nakabiri House ng'erinnya lya mukyala ono ye mukyala Nakabiri Mayanja yalibba era bwe munaaba mutudde ku t-shirt z'abaana abo mujja kulaba kuliko Nakabiri House. N'ekyomukisa omulungi era waliwo omukadde waffe wano Mwami Kitonto Frank naye y'omu be baatandika essomero wano ali walise otweyanziza yoyo yennyini n'abeera chairman wa management committee okumala ebbanga ddene era naye twamuwa erinnya lye lyasigala mu ssomero lino nga alina house yakulira. Ne mukyala Lule naye twamuwa house yakulira yeeyo ge mujja okulaba ababadde nga balina green eyo house yaabwe. Erinnya lye lisigala wano ne tumuwa house eyo house gye mulaba eya red. Primary school eno okusinziira ku byebyenjigiriza batusaba tuteekewo komiti eya nasale babeere nga basobola okuba bamunatiringa era nina omukisa gwa njawulo okulaba nti balina management committee eno. Management committee njawa mbasaba muyimirireko nga director waabwe bwe yamaze okubategeeza era yalina obuvunaanyizibwa kati ku nasale n'akubadde ajjamu executive yaffe naye nga yalina obuvunaanyizibwa okulaba nti nasale etambula. Nti mukyala Mayanja ye yamukwatako n'amutendeka ne bamutwala mu
ettendekero erikyasinga okutendeka abaana erya nasale era omukyalo oyo degree mu baana abo abato. Tumwebaza nnyo. Sema kwebaza editica waffe ali wano ebbanga ddene era mukyala Lulebe yali aseeseetuka mu kiseera kino chairman oba chairperson wa Nasale section yabo tupaniriza. You are welcome. Yoyo tuleko mu ngalo ate nga ne management committee eno twagala tugimukwasisa eddala era ye mugenyi waffe omukulu olunaku luno era tujja kubeerawo. Njagala okwebaza abasomesa abazadde mwenna banaye nga mutukoze bulungi. Siridia yabwebazizza nnyo era mbadde tunoonyanoonya mu bitabo byammwe engeri abaana gye basasuddemu. Mulabise nga mwafunye 92%, kitegeeza nti 80% bwe bakyakola ki bwe bakyabangibwa. Mutukoze bulungi. Njagala era okwebaza ba caregivers kozi omukulu w'essomero n'abatulaga ba caregivers batukoze bulungi kubanga abaana abo nga bwe mubalaba bannyabo ne bassebo bazibu nnyo okubajjamu omulamwa n'asobola okutuuka awo n'akweyagaza ng'ate tannaba kutandika P1. Oluzungu mbadde muwulira balwogera bamanyi okuwandiika era ng'ekyo kitukoze bulungi nti tubeebaza abasomesa baffe abateekateeka abaana abo ne basobola okubajjamu ekintu ekirungi. Abakozi bonna aba Nasale caregivers n'abo abatufumbira emmere n'abeera ng'era omukulu bwe yaboogeddeko essomero lino ne libeera essomero ly'omulembe. Kiki bye tusuubira okukola? Mu kiseera kino tugenda kuligaziya nnyo era nga njagala okubategeeza nga Mukama yatusozesezza ploti ey'emmanju eri twagisasudde era nga tugenda kuligaziwa. N'abalala abatannaba kutambulawo munajja wano naawe wonna twasasuddewo ne tuteekawo n'ekizimbe ndowooza mukiraba kitandise kakati kiri ku mwaliiro wakusatu. Ekizimbe ekyo tukitaddewo nga twagala tufune okugaziibwa tusobole okuteekawo tekinologi erabika nti computers. Abaana kati ensi yatabuse, abantu bonna kati badde bakyusizza. Mulaba sente tugeri ge tuziweerezaamu obeera wano n'onyiga ku ssimu yo ogenda okulaba nga teziriiko. Kakati okuviira ddala omwaka ogujja abaana tugenda kubateeka mu kisomero nga tugenda kujjuzaamu equipment. Wafunye omukisa, waliwo ekitongole kibayita Edify era nga akiriko ennyo y'omu ku badirector baffe Gladys Nakazi eyakulembedde ekintu ekyo. Atugenda kuteekawo tekinologi. Aba Edify basuubira okutuwa loan esobola okugula ebyuma byonna era tusuubira next year tujja kuba n'ebyuma byonna ebya kompyuta kubanga tugenda kufuna computer rooms ng'ekumpi nga 2. Twagala kugenda na mulembe n'abantu ng'ensiza bwe zitambula kubanga bw'osigala oba olabye nnyo. Njagala okubategeeza bannyabo ne bassebo nti mwebale kusaba. Abasomesa baffe basomesezza abaana abato era bwe baba bamaze okubasomesa ne babakozesa ebibuuzo ebyavudde ebweru era ebibuuzo ebyo nga birabirirwa sekeretale wa Bagiise Busega Education Board. Ogenda okudda ebibuuzo byonna yabo director chairperson n'abaza bonna Minisitule okubategeeza nti abaana bonna ebibuuzo babiyise abatoopu era nga ab'obuna mwebali
mulimu n'ab'omukaaga n'omusanvu naye nga bakomye ku 8 abaana balina amagezi tuleko mu ngalo. Era mu kiseera ekyo twenga abakulu nga ndi wamu ne dayirekita wa nasale basazeewo nti sente za registration temugenda kuzisasula olw'okukola obulungi, temugenda kusasula sente. Bonna abanajja okuviira ddala enkya okuwandiisa abaana abo mujja kusasulayo obusente bunono nga obwa identity card, waliwo n'ebyekitabo ke bayita reading ka library, era mujja kusomesaayo n'akasente katono ka development basobole okutuuka okuva eri ate okuddawa n'okubanga eno waliyo ebikolebwa ate birala, ebitabo birala, library endala, library eyeri tugirese bagenda kusanga eyo. So mbakubira omulanga nti mwenna abaana abo mubawandiise mangu, kubanga okusinziira ku kyentulabye abantu bangi nnyo benyidde wano, nga ate nga ku mulundi guno tetugenda kutwala baana olw'ebibiina, tugenda kutwala abaana nga buli class egenda kubeeramu abaana bameka 5 bokka. Therefore tubasaba abaana abo mubawandiise.